mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu bitundu ebyeruwengo side ze Masaka nga kyagenda maaso n'okubanga atalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga asaba akalulu akankumi 2026 okubeera president ow'eggwanga erya Uganda wabula yayongedde okugenda maaso n'okubanga akuutira bannayuganda okudownloadinga app gye bayita BitChat kakati gwabadde tagimanyi wano ku mukutu ogwa Radio TV nga bulijjo nkuleetedde biki ebikwata ku app eno kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yajogeddeko ate nga teyajogeddeko bwogezi wabula yagirikomendinze wetwogerera bannayuganda batandise okudownloadinga app eno kakati gwampuliriza simanyi wawooli simanyi oba wamaze dda okubeera ng'odownloadinga app eno ensonga zatandise za fulaga kakati agamba akimanyi bulungi nnyo nti internet essaawa yonna egenda kubeera ng'eggyibwako okupanikinga kweyongedde mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda emmotoka eyo gy'olaba egambibwa okuba nti erina omunene gwe yakutte era ngenda kujja mbere nga mbikulaga byonna nga abaana b'ejjinja bo bali mu rihaaso nga twolekera akalulu ka 2026 bakugamba nti kanoonye genda mu campaign kalonde genda ku polling station kakuume yimirira meters 20 okuva mu kifo ewalonderwamu kakati kye bayita protest vote. His Excellency nga agenda maaso n'okubanga atalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bwe nkugambye ali mu bitundu eby'e Masaka akyakuutira bannayuganda okugenda maaso n'okubanga bagula fulaga nkuleetedde ebintu bingi nnyo biwetaaga okubanga omanya mu vidiyo eno fulaga y'eggwanga erya Uganda ng'egenda maaso n'okubanga ewanikibwa kumpi mu buli kifo kumpi ku buli kizimbe kumpi ku buli muti ogusangibwa naddala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo yonna gy'obadde ng'oyitira gy'otannaba kubeera ng'olaba fulaga ng'ekyatadde abasajja ku bunkenke wenjogerera kati ate wuliriza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akyagenda maaso n'okubanga alumya abantu bano emitwe asoose n'alikomendinga kye bayita BitChat ngenze nenkola okunoonyereza ku app eno kiki kyesobola okukola biki byekola n'enfuna ebitonotono ne gye yatandikira nawa gyekozeseddwako obadde okimanyi nti mu kwekalakasa mu mawanga ag'enjawulo app eno ba BitChat egenze maaso n'okubanga ekozesebwa era amawanga mangi gagiinako ebyafaayo bangi nnyo naddala mu mawanga ag'enjawulo n'eggwanga lya Madagascar abantu beeyo bakozesa BitChat eno era yabayamba nnyo naddala mu kwekalakasa okwaliyo okwekalakasa okwali mu ggwanga erya Hong Kong bannansi ba downloadinga app eno emanyiddwa nga BitChat era yabakolera mu ngeri gye ngenda okugamba gyeyinza okubanga egenda kukoleramu bannayuganda singa enaaba edownloadingiddwa ng'omukulu bwe yavuddeyo n'ategeeza wenjogerera ng'obunkenke bweyongedde kubanga singa bajjako internet kizuuse nti BitChat app eno esobola obbikola kyokka biro byonna nga bigenda maaso nkugambye abaana b'ejjinja bo bakyagenda maaso n'okubanga bakola rihaaso zaaki wuliriza. Bano bagamba nti bo bali mu kudefininga kye bayita protest vote nti kanoonye genda mulaale genda mu campaign kakuume yimirira meters 20 ng'etteeka bwe ligamba kalonde olwo ng'omaze okukalonda wali okasudde mu box kakati wuliriza abaana b'ejjinja bagamba nti singa kanaaba kabbiddwa eyo y'engeri gye tugenda okutabukamu okulaba nga tuteeka abasajja bano ku nninga kakati obunkenke nga bweyongera ensonga za fulaga nga zikyeyongera okutiisa abantu nga n'ensonga ya BitChat ekyagitadde ebbali wuliriza omu ku bakungu ab'ebitongole ebyenjawulo naddala eby'obwannakyewa bakwatiddwa emmotoka eyo gy'olaba yatutte omukyalo ono amanyiddwa nga Saara Bireete ngenda kukulaga vidiyo eyavuddeko kalumanywerere yamuzaalidde ebizibu omukyalo n'okubeera nga yagenze maaso n'okubanga akwatibwa bino byatandise ng'ebyolugambo byatandise nga omanyi bagamba nti bya social media wabula abakulu okuva mu kitongole ekya poliisi bavuddeyo ne statement ne bakonfaminga nti omukyalo ono Saara Bireete ffe twamukutte omukyala Saara Bireete ng'ono ye director for Center for Constitutional Governance ng'ono wetwogerera akuumibwa ku poliisi yaffe nga naye akaseera konna ajja kuba alabikirako mu kkooti nga okunoonyereza kukyagenda maaso nga bwe tunaaba tumaliriza okunoonyereza fayiro tugenda giweereza ew'omuwaabi wa gavumenti ku misango ki gye tusobola okumuggulako nga tujja kuba tubategeeza we wanaabeerawo. Omukyalo oyo ye yakwatiddwa bamuyita Saara Bireete ebimukwatako ngenda bikuwa era ne vidiyo egambibwa okuba nti yamuviiriddeko ebizibu ngenda kubeera nga njikuwa nkugambye nkuleetedde ebikukwata ku app emanyiddwa nga BitChat app eyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakomandinze oba gye yali komendingidde bannayuganda bagende mu maaso n'okubeera nga bagidownloadinga era n'agenda n'okukola kye bayita daily reminder
nti nja kubajjukizanga buli lunaku muberenga kino mukikola ekyokudownloadinga app eno emanyiddwa nga BitChat. Nkuleetedde ebigambo bingi nnyo nga ate kimaze n'okuzuuka nti mu bitongole eby'amagye oba mu kitongole eky'amagye mu bases ez'enjawulo oba barracks ez'enjawulo obunkenke bweyongedde. Wuliriza, okutya kweyongedde mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Okutya kuno nga kuva ku ki? Fulaaga y'eggwanga erya Uganda. Bannayuganda nga batandise n'okumikisingamu fulaaga z'amawanga amalala. Wenjogerera ng'obunkenke bweyongedde. Kigambibwa okuba nti amagye bayina bye bamanyi era nga beetegefu okubeera nga babisharinga ne bannayuganda. Nakugamba nti amawulire gakyajja, nakugamba nti ebintu bingi nnyo ogenda kubeera ng'obimanya. Komandi eyava gye yava ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okutegeeza bannayuganda nti mugule fulaaga. Wetwogerera nga komandi teyakoma ku bantu ba bulijjo. Komandi yatuuka ne mu bases, yatuuka ne mu zi barracks, yatuuka ne mu offices ez'enjawulo nga bannayuganda nga sitoyawudde oba b'amagye oba ba police bakyagenda maaso n'okuba nga bino babikola. Wuliriza, ina information gye ngenda okukuwa gye mmaze okuba nga nfuna ng'eva mu sources ez'enjawulo ng'ekakasa nti abamu ku b'amagye nabo batandise okuwa amagezi ku nsonga ya fulaaga. Bagamba nti nange munyweze era mugulire ddala fulaaga z'eggwanga erya Uganda. Waliwo akabadi akagenda maaso kenjagala ogende maaso n'okuba ng'omanya bino nno byonna we biwulikise oba we bitegeerekese. Ne ŋŋamba kanzije ku mukutu guno gwa Red Zone TV tubeere nga tutambula ffenna, mbeere nga mbikutuusaako yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira obeere ng'obimanya. Wulira kati nga sinaba kubanga neeyongerayo n'ensonga zino zenkuleetedde, nnyongera okuba nga nkujjukiza. Jjukira tukitegedde bulungi nnyo nti fulaaga ereese ensasagge, fulaaga ereese ebizibu. Wuliriza, nnyongera okukubiriza gwe atannatwegattako mu kaweefube waffe ono w'okuba nga tukuŋŋaanya fulaaga z'eggwanga erya Uganda. Mukimanyi bulungi nnyo nti kino tubadde nga tukikola. Era ffe wano nga Red Zone Media tuguze fulaaga eziwererako ddala ate era ez'ebika eby'enjawulo omuli bufulaaga buno obutono buno abasinga obungi bwe mbadde musinza contributingako. Era neebaza abakikoze era abazze ne mutwegattako mu kaweefube ono w'okugula fulaaga. Jjukira tukitegedde bulungi nnyo, nkugambye nkuleetedde information nti okubeera obubeezi ne fulaaga eno kitadde abakulu ku bunkenke nga ne mu bases oba military barracks ez'enjawulo ez'amagye okutya kweyongedde era nga ne waliwo ne information eva sayidi eyo gye njagala okubeera nga nkuwa ng'eno mmaze okugikuŋŋaanya okuva mu bamu ku bannayuganda abali concerned. Era nga bo bagamba nti information eno baagijja mu b'amagye bennyini nga bw'ogenda okuba ng'obiwulira. Kakati njagala okukukubiriza yongera ogenda maaso n'okuba ng'ogula fulaaga. Fulaaga eno okusinziira ku bazitunda ab'enjawulo n'abazisuubuza sente zivaalinga. Waliwo bazitunda 13,000, waliwo bazitunda 2,500. Wabula oba olina gw'omanya oba ggwe ng'otunda fulaaga nga oli mwetegefu okuba ng'otwegattako, nja kukusaba tutuukirire. Ennamba z'essimu ezo z'olaba ze nnamba z'oyinza okuba ng'oyitako 0756089795 y'ennamba y'oyinza okuyitako eya Airtel. Osobola otukubirako, osobola otuwa information yonna, osobola n'okontributinga ku nsonga za fulaaga. 0776948508 ye namba MTN. Era zonna ennamba ezo ziri ku WhatsApp. Naye neebaza mwenna abaze ne mutwegattako ne mubanga mudduukirira omulanga guno ogw'okugula fulaaga. Jjukira nkugambye kitegeerekese bulungi era kikakasiddwa nti abakulu bali mu kutya olwa national fulaaga. Era nga waliwo n'envuuvumo z'owulidde nga bandibanga baagala kuyita mu mateeka agaliyo n'agataliyo oba oliawo basobole okuba nga bagiwera fulaaga y'eggwanga. Jjukira erya Uganda oluvannyuma olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukomandinga bannayuganda nti mugule fulaaga. Kakati ennamba eyo nkakasa ngigyewo ng'ogikopye bulungi nnyo tutuukirire. Neebaza abatutuukiridde mu ngeri ez'enjawulo nga mukontributinga ku fulaaga zino. Tukyagenda maaso n'okuba nga tutwala kaweefube ono ow'okugula fulaaga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaduumidde ng'era bwe yaduumidde ebirala era nga bwe mbikuleetedde. Ogendagenda maaso n'okubeera ng'obimanya gwe atambula naffe atanaba kubanga otwegattako kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati ensonga ya fulaaga eno ng'ekyaleeta obuzibu, omukulu yagambye mwongere okufuna fulaaga, mufune fulaaga. Era ng'eno komandi yagikola lwe baali bagenda okumunominatinga. Buli asobola funa bendera ya Uganda obeere nayo, oba nnene oba ntono. Njagala okusaba funa bendera ya Uganda obeere nayo, oba okutte katono oba okutte nnene nebeera ne bendera ya Uganda. Giteeke ku taxi yo, giteeke ku boda yo, giteeke ku kizimbe kyo, giteeke ku bizinesi yo. Ffenna tusobole okugatta omwoyo ng'omwoyo gumu gwaki gwa Uganda. Guno omulimu gwe tugenda okukola mulimu gwa Uganda. Tugenda kulwanirira Uganda nga mulimu n'abapoliisi abo, mulimu n'abasirikale. Tugenda kulwanirira abo abaana aba boda be babonyabonya. Tugenda kulwanirira abaana ba ghetto bebawa omutwalo bagende ate balwanyisa babalwanirira. Tugenda kulwanirira buli omu basebo ne bannyabo. Njagala mukwate bendera ya Uganda ng'akabonero akalaga nti mwewaddeyo okulwanirira ensi yammwe.
njagala mukwatire akabonero ka Uganda nga akabonero akalaga nti tulwanirira si kyaffe wabula kya buli omu, twerwanirira nabo tubalwanirira. Yes, kakati ebigambo ebyo ndooza tebikuleka kyekimu. Njagala otuukirire namba zaffe, ennamba zenkuteereddekawo waggulu eza Airtel ne MTN osobola okuba nga otwegattako mu kaweefube w'okulaba nga tufuna fulaga y'eggwanga erya Uganda. Ennamba zeezo. Neebaza abatutuukiridde, neebaza abazze nga mu kaweefube ono ne muba nga mutwegattako nga tugenda maaso n'okuba nga tukontributinga ku nsonga ya fulaga. Kakati kino kyennyini ky'oli mugenda maaso n'okuba nga owuliriza kyenkuleetedde obunkenke bweyongedde. Ngenda kupuleyingira audio wano. Audio eno yampeerezeddwa omu ku bannayuganda nga bwe nkugambye abali concerned, era ng'agamba nti Red Zone TV tukimanyi nti guno gwe gumu ku mikutu gye twekakasa nti gyankyukakyuka, era mukutu guno gusobola okutuusa information nga bwe tuwagala etuukeyo. Nga bw'okoppa ennamba eyo okuba ngenda kugijjako, gweyagala okuba nga okontributinga ku nsonga ya fulaga, tetufuddeeyo oba oguze fulaga 2 oba oyina fulaga nga toyina ssente, oyina fulaga naye ng'oyagala zitukuwasa, osobola otutukirira ku nnamba eyo ne tuba nga tukikuwasaganya. Wuliriza, waliwo information eva mu sources ez'enjawulo ate era nga zeesigika, eno ng'ekakasa abakulu bali mu kutya, era n'ab'ebyokwerinda abamu bali mabega w'enteekateeka eno, era nga nabo bagamba bayina information gye bayina ku nsonga ya fulaga eno gy'olaba. Wuliriza, waliwo information gye njagala okuwa naye nga sinagenda eyo, njagala okkirize katono nnyo tuggyewo akalango kano tusobole okukulukuta awatali nsonga yonna tutataaganya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga otwegattako, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna n'oba ng'omanya bulungi nnyo. Ezimu ku nsonga eziviriddeko abakulu bano okutandika okwagala okuteekawo embeera eno. Wuliriza, omukyala amanyiddwa nga Sarah Bireete, mumumanyi bulungi nnyo. Omukyala yonna mukugambyeko gye buvuddeko, era nga nzize nga mukulaga bw'obanga obadde ogoberera kakasanga ensonga eno ogimanyi bulungi nnyo ey'omukyala ono Sarah Bireete. Wenjogerera yamaze dda okubeera nga akwatibwa ku nsonga ezitannaba kubeera nga zitegeerekeka. Omukyala ono poliisi nga bwe nkuwadde akatambi kali yavuddeyo n'ekakasa nti tumukutte, naye jjukira omukyala ono y'omu ku abo bavuddengayo ne boogera ku nsonga ya fulaga. Era omukyalo ono poliisi yavuddeyo n'ekakasa nti ffe tumulina, era mu statement gye bafulumiza bagambye the Uganda Police Force would like to confirm the arrest of Sarah Bireete, Director for Center for Constitutional Governance. Ono Director w'ekitongole eky'obwannakyewa ekirwanizi ky'eddembe, era nga kino ekitongole kirwanirira enfuga ya ssemateeka, bakiyita Center for Constitutional Governance. Omukyala omuyita Sarah Bireete y'omu ku abo abavuddeyo ne bavumirira, talina musango nno gwe yakoze guli awo gw'amaanyi, wabula yavuddeyo n'avumirira ebigambo abakulu mu kitongole ekya poliisi n'ekitongole eky'amagye bye bavuddengayo ne boogera ku nsonga ya fulaga y'eggwanga erya Uganda. Era yavuddengayo emirundi mingi nnyo n'ategeeza fulaga y'eggwanga terina musango omuntu gw'aba amenye singa akwatibwa, singa asangibwa ng'alina fulaga y'eggwanga ng'agijajjatta, agitembeeta, agiraga omukwano, talina tteeka lyonna lyaba amenye, okujjako singa basanga oyo agiyuzaayuza naye teweerabira. Twalabye abakulu mu kitongole ekya poliisi n'ekyamagye ng'ate be bayuza fulaga eno. Kakati omukyalo ono bebimu ku bigambo byazaayogera, ngenda kuwa akatambi konna owulire ebimu ku ebyo ebigambibwa okuba tibyandibanga bye byamuviiriddeko obuzibu. Do you want us to go physically under the torture chamber in Mbuya? Where do you want us to physically go? The UPDF has overthrown Uganda's constitutional order. Omuwandiisi omu yagamba engeri yokka gy'oyinza okudiringa oba okwanganga embeera egezaako okujjako. Where do you want us to physically go? The UPDF has overthrown Uganda's constitutional order. Laws are useless because of impunity of the president and his family. And who are enablers of family rule in this country? It is NRM. Rules for the use of the national flag, from the best of your knowledge. As a lawyer, yeah. The national flag, if you look under duties of a citizen, if anybody is steering, destroying a national flag, that's a crime. But popularizing a national flag is a duty for every citizen.
But what is condemned is destroying. So if you find somebody cutting, tearing, that is a crime. But putting a national flag on your border, on your building, that's what every citizen should do. Okay. Yeah, because the last time it everywhere. So long as you have respected, you are not destroying the national flag. I've seen people. There is no crime. I've seen people making clothes out of it. Is that allowed? Yes, wearing a national flag is being. That's patriotic. You can drape a coffin. Yeah. You can drape a coffin. Okay. With a so national long flag. as you are not destroying the national flag, nothing is prohibited. Okay. So the third issue is comments on the EC. One is the EC was here and they spoke for themselves, but it's like Afande Chinobe finds more reason even to defend the EC more than the EC is an arbiter in this election. Yes, there are stakeholders in an election, but who is an arbiter? Who is the referee? It's the EC. So when we call out to the EC, we are calling it out on its duties. Ebigambo ebyo oyo mukyala gwe bayita Sarah Birete era omukyalo oyo yakwatiddwa poliisi n'ekakasa era n'evaayo n'ekiwandiiko ekikakasa nti omukyalo oyo bamulina era ali mu kastode yaabwe nga bwe nkuwadde ekiwandiiko oba eyo post eyateekeddwa ku mukutu gw'ekitongole ekya Uganda Police nga bakakasa nti omukyala Sarah Birete be bamulina era ali mu kastode yaabwe newankubadde nga tebannyonnyodde nnyo nsonga lwaki bamukutte wabula nga kyakakasiddwa nti omukyalo ono yakwatiddwa era poliisi n'evaayo n'ekkiriza bulungi nnyo nti be bamulina naye ng'ezimu ku nsonga zasembyeyo okwogerako z'ensonga za fulaaga n'agezaako okusaabulula ebigambo byayogerwa abakulu ba poliisi nti ensonga za national flag ekyamazima mulimba bannansi tewaliwo tteeka lyonna ligaana munnansi kukwata fulaaga oba kugitimba wonna waayagadde okubeera ng'agitimba kakati ebimu n'ebyo bye nkuleetedde ngenda kuwa n'akatambi akalaga oba akagambibwa okuba nti ke kaleetedde omukyalo ono ebizibu naye nga tuvudde ku nsonga ezo eza national flag. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zazze ng'ayogerako kigambibwa nti abantu bano kye batidde si ye national flag ye yokka wabula flag eyo erabika erina ebirala ebigenda okuba nga bigitambulirako oba ebintu ebirala ebitambulira ku flag eyo ogenda kubiwulira mu mukutu guno gwa Red Zone TV ku nsonga eno gye nkuleetedde jjukira bino nno nkugambye byatandikira eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda kubeera ng'anominatingibwa era ebigambo bingi nnyo byazze ng'ayogera kakati oluvannyuma lw'abakulu bano okuwulira nga bagamba nti fulaaga eyina amateeka g'olina okugoberera era teteekeddwa kubeera nga eteekebwateekebwa kumpi buli wamu abakulu baavuddeyo ne babaanukula mu baabaanukudde mu babadde Sarah Birete era nkugambye oyo yavuddeyo n'akwatibwa ensonga poliisi yeyina ensonga zaayo ze yawadde era n'ebyo nabyo ogendagenda maaso n'okuba nga obimanya wabula ne leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi naye yayogeddeko ku nsonga eno era ya national flag kubanga baabadde nga abaatakinga ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'omukulembeze waakyo okuvaayo n'aduumira bannayuganda nti mugule fulaaga. Banayise mateeka yaffe kawairo 8 article 8 eyogera ku fulaga yaffe ng'eggwanga ffenna bannansi kitukakatako okupromotinga fulaga yaffe okubeera patriotic okubeera bamwoyo gwa ggwanga era ffenna tulina okugipromotinga. Infact baali badde batwebaza n'okutwebaza oba booda bagiteeka ku booda ye agitadde ku mmotoka agitadde ewuwe n'ayambala ekyambalo kati nga kinyambadde nga kiriko fulaga y'eggwanga ni mu promotinga gwanga lyange balina kunneebaza so si kunvumirira ekikyamu ekimenya amateeka kwe kukwata fulaga n'ogyonoona katugambe ogikumyeko omuliro ogiyuzaayuzizza ekyo kimenya amateeka obeera oli mu kugityoboola naye okupromotinga fulaga kati n'abamu balaba bazze bambala bu bracelet nga buliko fulaga ey'eggwanga abo nga tebabavumirira nti bali mu kwonoona kitiibwa kya fulaga mwabalaba nga babwambala bu bracelet nga kuliko fulaga y'eggwanga awamu nga tugamba ekyo kiryoke kubanga omuntu oyo yapromotinga ggwanga lye so baleme kutiisatiisa bantu eno fulaga ya ggwanga tukirizibwa gipromotinga so bagezaako okulaba balaba nti kakati buli munankyukakyuka buli ayagala Uganda empya yasalawo kati ajja kukwata fulaga kati fulaga tugiwere temuyinza giwera pozi nga mwagala kuwera ggwanga na buli kimu ekiri mu ggwanga era alikulembera president nga mulina okumuwera buli kimu nga mulina okukiwera buli kitongole mulina okiwera awo nga tujja kukkiriza ne fulaga nayo mugiwere buli kimu mukiwere naye nga temukoze ekyo eno fulaga yaffe bannansi era buli munnayuganda ayagala Uganda empya kwata fulaga yo giwuube
oba olina olugoye nga luli mu national flag lwambale opromotinga eggwanga lyo. Bigambo ebyayogeddwa Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi ng'agezaako okwanukula ku nsonga ez'abakuluzi badde bagezaako okutegeeza ku nsonga za fulaga. Jjukira gye buvuddeko abasajja bagezezzaako nnyo okusiiga ekifaananyi nti fulaga y'eggwanga erya Uganda teteekeddwa kubeera, era waliwo n'omukyala eyatuuse n'okukola statement n'agamba nti teteekeddwa kuteekebwa kumpi ku buli kayumba. Era twalabyeko n'omuvubuka bambi ono avuga tukutuku era yalabiddwako nga naye fulaga eno bagimukwakulako, waliwo abaamugwiridde ne bamugamba nti oteeka otya fulaga y'eggwanga ku tukutuku, wabula ng'abaakikoze bagambibwa okuba nti bali mu ttiimu ya Muhoozi Kayine Rugaba. Ono omusajja ati bateeka bendera y'eggwanga ku tukutuku, ani abikugamba okuna bendera y'eggwanga? omanyi n'ogitambulirako era eno tugitwale ku poliisi tukutuku yennyini bendera muleka agende oddamu kugikwata giwe bendera respect naawe ekiro. Akati kirowoozebwa nti okutya kwonna kuvuddewa. Jjukira bino nno nkugamba oba nkulaga ensonga zino nga zigenda mu maaso. Eno national flag teri akkirizibwa oba teri asobola kumonopolizinga nti nze oba sayidi eno yeteekeddwa oba yekkirizibwa okukozesa fulaga y'eggwanga erya Uganda. Kakati kirowoozebwa nti okutya kuvuddewa. Wuliriza, bino nno byonna bivudde eri nga bwe nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yalangirira nti mufune fulaga ate mu bungi nnyo. Kigambibwa okuba waliwo akatambi akabadde katambula nga kalaga abantu mu kibuga ky'Ejjinja nga balaga oba babadde nga abakola lihaso butya bwe banagenda maaso n'okubanja akalulu singa kanaaba kabbiddwa. Naye we katambi kano kalaga nti abamu ku bo babadde bakutte fulaga y'eggwanga erya Uganda era nga kirowoozebwa kyoba oli awo amagye n'ebitongole by'okwerinda newankubadde omukulu yavaayo n'ategeeza nti buli musirikale alina amasasi 12 n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kirowoozebwa okuba nti akalipo we kalira n'okutya we kuli kwe kubeera nti tojja kukkirizibwa kukuba muntu oba kijja kuba kirabisa nnyo okubeera nga gw'oli munnamagye okuuma ggwanga kyokka okubya omuntu amasasi oba omuntu yenna omutuusizaako obulabe olw'okubeera nti akutte fulaga. Kakati mu katambi kano kenjagala olabe kamu kwebyo kweza ensonga ezitambula era ezigambibwa okuba nti ze ziviiriddeko abakulu okutya lihaso bwe banga ddala bakola lihaso yaki nti era ddala kino kye bagenda maaso n'okukola nga bakutte fulaga y'eggwanga erya Uganda tunaabayimiriza tutya. Twagala kumusayo e Rwanda. Kakati kirowoozebwa okuba nti nga bw'olabye akatambi ako abantu balaga nti badduka balina gye bava balina gye badda balina fulaga y'eggwanga erya Uganda. Mu moment singa ezo tulabye emirundi mingi nnyo abasajja b'ebyokwerinda nga mulimu amagye mulimu poliisi n'ebitongole ebirala babadde batera nnyo okugumbulula oba okukuba
abantu abo. Kakati wano liwe yakujjira naga nti abantu bwe baba bangi poliisi batono nnyo okulaba nga basobola okontaininga ennamba ezo. Poliisi erina abasirikale emitwalo 4,300 omwo mwe muli abakadde mwe muli n'abalwadde. Bali emitwalo 4 naye Uganda yonna erina ebyalo emitwalo 7,700. So tebagezaako ne babatiisatiisa. Temukola fujjo mukuuma amateeka naye mubeere nga mukuŋŋaanye. Abakolako effujjo mumuteeke ku kamera kubanga nabo bakimanyi. Abo bamanyi amateeka bakimanyi nti etteeka ly'eddembe ly'obuntu gwe kennyini akoze ku muntu ekikolobero ojja kisasulira. Ate bamanyi akaseera ako kajja. Tobolaba basindika bo tebeetuukirayo, tobolaba beebika feesi, tobolaba babika amanya gaabwe kubanga bamanyi akaseera kaweddeyo, bamanyi nti obudde bugenda kukyuka, bamanyi nti bugayegaye. Kakati ebigambo ng'ebyo byerekedde mu katambi kyoba oliawo bannansi babanga bangi ate ebyembi nti omubungi bwabwe bajja kuba balina fulaaga y'eggwanga erya Uganda singa moment eyo eba enaabawo. Njagala onfune bulungi nnyo era njagala tutambule ffenna mu bigambo bino byogenda okuwulira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Nkugambye nina information gye ngenda okuba nga nkuwa, nina akatambi ke ngenda okuba nga ngezaako okulaba nga nkopuleyingira. Akatambi kano kalimu information gye weetaaga okuba nga ate omanya. Kigambibwa nti ekiragiro oba ebiragiro oba okwogera okwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okwogera ebigambo ebyo kyaleetera abakulu bano mu kusooka baasooka ne bakirabanga ekitalina nnyo impact, wabula oluvannyuma gye biggweredde impact y'ekintu kino etandise okuba nga oba oliawo esukka ku bantu bano. Era kirowoozebwa okuba nti akatambi kali kenkulaze tibajja kuba bangi balina fulaaga. Omuntu alina fulaaga aba alaga patriotism era abatalina musango gwakoze. Kakati kino kigamba okuba nti bo bakoze emirundi mingi nnyo ne batuuka n'okuteekamu ssente obuwumbi n'obuwumbi okusomesa kye bayita patriotism. Kakati obunkenke bwe buli nti omukulu aduumidde buduumizi, ayogedde bwogezi, kyokka Bannayuganda ne balaga ate omutima gw'eggwanga ate mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu balina fulaaga z'eggwanga erya Uganda. Kakati bano abakulu beebuuza tugenda ku kontaininga tutya ekintu kino. Baateekawo ko ne ssente ezisomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe. Wawa matuseyo omusajja omwe akisomesereza abantu omwezi gumu. Buli muntu limuliwa. Nga twagadde eggwanga. Tekirina kye kitegeeza kirala. Abantu bongedde okwagala eggwanga lyabwe. Nnyo baazuukuse. Simanyi kye baali balinda abantu baagadde eggwanga bagenderaawo. Bw'aba nabyewo omusirikale ng'akuba omuntu emigga we busaabala kwagala ggwanga yamukubye n'omwana n'adduka ne mu dduuka n'amulumbayo ne mu kaawunta. Si we busaabala w'egundi w'entebe. W'entebe. Yamala n'ajja ne ku lwale. Lwaki ayagala eggwanga? Ana abasajja banyiivumu. Oba baliisa nnumba. Baluwa. Abasirikale. Tebabaliisa nnumba. Naye kati ebigambo nga bw'obiwulira era nga bw'obiwulidde kirowoozebwa okuba nti okutya kukyagenda mu maaso n'okuba nga kweyongera. Naye nkugambye bino byatandikidde ku fulaaga, bivudde ku fulaaga kati bizze ku nsonga endala. Era nga kigambibwa, wuliriza bulungi, kigambibwa nti ne mu barracks kaŋŋambe bwe ntyo ne mu zi barracks ezisinga obungi abantu bali mu kutya. Ab'ebyokwerinda bali mu bunkenke beebuuza tugenda kumanaginga tutya ekintu kino. Kyova owulira ng'abamu mu byokwerinda bo bakugamba kyaa fulaaga z'eggwanga oba obubonero bw'eggwanga bulina engeri gye balina obukozesaamu ebbanga lyonna. Bantu bangi badde bakozesa fulaaga y'eggwanga erya Uganda nga towulirayo statement zifuluma, wabula kakati zitandise okufuluma ng'ate ziva mu babyakwerinda ng'akabonero akalaga ky'oba olawo okutya kwandibanga kweyongedde mu bakulu ku nsonga ya national flag. Flags, coat of arms, national anthem, ebyo tubiyita national symbols. Ate abantu bonna babiteekamu ekitiibwa. Kikirizibwa okwata flaga y'eggwanga kubanga bwe bumanyisa obutegeeza ensi. For example, kyokulabirako nga flaga yaffe colors zirina zirina ekizitegeeza.
black yellow red wakati bali mune white n'abantu tubatera kujogera ko nnyo tegeza peace no question kweno kati ensi yonna independent kusingira ddala zibeera na national symbols ate kiri mu mateeka okulaba nga mbiteekamu ekitiibwa kati ezo si kya Uganda yokka naye mu nsi yonna ezo symbols muzirespectinga muziteekamu ekitiibwa ate singa toziteekamu ekitiibwa n'ozikolesa emiringo etakkirizibwa mu mateeka okwatibwa. Kakati wulira ebigambo ebyo ng'okyagenda maaso n'okuba ng'obiwuliriza era nga bakulu bakyagenda maaso n'okutiisatiisa nja kuyita kutiisatiisa. Kakati buli avaayo okwogera ku nsonga ya fulaaga njagala owulirize bulungi nnyo bino ebigambo biwulikika ng'okutiisatiisa. Wabula omukulu ye akyagenda maaso n'okuduumira era akyagenda maaso n'okusindika message eri bannayuganda ku nsonga ze zimu. Ebigambo biri bibiri emuva ku polling station meters 20 okuva walondebwamu awo kirizibwa kubanga netteeka liwandiike era nga bwe tuzinga tubikugamba. Kakati ate n'ensonga ya national flag bikyagenda maaso n'okubanga biteeka abantu bano ku bunkenke mu mbeera y'okwagala okutiisatiisa n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kigambibwa okuba oba okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba bano bagezaako okukuggyako ddembe lyo. Eddembe olina okubeera nalyo ku mpaka kitegeeza bwe bagezaako okutiisatiisa naawe guguba. Omuwandiisi omu yagamba ti engeri yokka gy'oyinza okudiringa oba okwaŋŋanga embeera egezaako okuggyako eddembe lyo kwe kubeera ow'eddembe lwa mpaka. Waakiri batuuke bagambe nti n'okubeerawo okwo ku nsi kikolwa kya bujeemu. Omuntu yenna agezaako okugaana okukwata bendera ya Uganda gikwate ogiwuube ogijanjabaze gitimbe ku nnyumba yo gitimbe buli wamu giwuube ng'olumya gamba ndi Munnayuganda gamba ndi Munnayuganda gamba ndi kati oluvannyuma lw'okubeera Munnayuganda tuyina step gye tulina okuddako. Lino eggwanga okulyagala obwagazi tekimala. Nze gwe mulaba nyina omugabo gwe gumu ku Uganda naawe gwe olina omugabo gwe gumu ku Uganda nange. Nze gwolaba nyina omugabo gwe gumu gwenkanankana ku Uganda n'ogw'ono omwana. N'oyo minisita gwolaba alina omugabo gwe gumu naawe tewali asinga munne bwannannyini ku ggwanga lyaffe. Naye ne kino njagala nkibagambe ebyawandiikibwa bigambo yaweereddwa ekinene asuubirwamu kinene. Nga bw'olina omugabo gwe gumu ku Uganda nange olina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda nange. Nze omulimu gwange kukulembera naye njagala okubabuulira olwaleero ekindese wano kubabuulira buvunaanyizibwa bwammwe mumbuuze nti bwe buliwa. Bannange kyetugenda mu bakiyita protest vote ku guno omulundi nga 15 kwolwo olunaku bannayuganda bonna bagenda kuba benkanankana kuba buli munnayuganda agenda kuba n'akalulu kamu. Minisita katiikinze n'owa boda katiikinze buba bwenkana omuwendo. Bannange njagala obbasaba mwenyigire mwono kaweefube temubitulekera mwabali wano nkakasa musobola okukikola. Sitepu esooka bagiyita kanoonye tuli mu kanoonya. Njagala obbasaba nze nga nkibasaba yogera na buli muntu gw'omanyi buli muntu gw'olina enkwatagana naye. Jjajja ffe tebajja mu lwale abalwadde tebajja mu lwale abalema abamu tebajja mu lwale n'abali bize tebajja mu lwale. Sengawo mukubire essimu jjajja mukubire essimu maama mukubire essimu muganda wange beera Kyagulanyi wa wano osobola okikola ekyo. Making sure abantu b'omanyi b'owuliziganya nabo tebalimbibwalimbibwa. Gw'omuntu omu osobola okuvaamu obululu 30 osobola okuvaamu obululu 40. Kakati ebyo byonna ng'okyagenda maaso n'obiwulira omusajja akyagenda maaso n'okuduumira. Jjukira taduumiza tebiba bya force taduumiza nti anaagaana ajja kukolebwako bajja kukwata oba waliwo okutiisibwa wabula akireeta kati gwakkiririza mu nsonga gyakkiririzaamu kkiririza mu ekyo kyakkiririzaamu ebigambo ne bikyuka byokka. Era njagala okutegeeza n'abamu ku b'ekibiina kya NRM baatuuse n'okutandika okukkiriza nti ekyamazima abasajja batandise okuba nga beerabisa. Bwe twogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwakera ku makya n'agamba nti kakati mwambale t-shirt za NRM. Ekyamazima oyinza okulaba bannayuganda
abagenze maaso n'okuzigula nga ziriko n'ekipande kya Museveni bwe kiba nga ke kakodyo akagenda okubayisa somewhere. Bob Wine again. Bob Wine the game changer. Bob Wine olwaleero bw'akeera n'agamba mwena mwambale yero. Bobi Wine olwaleero Monday nga 29 December 2025 n'akeera n'agamba mwambale yero. Waliko n'akabonero ka NRM. NRM mugenda okugaana kwambala yero yamwe oba yero yaffe kubanga mu personalizing abata bendera y'eggwanga ku Bob Wine nimukola n'olukungaana ku Independence Ground Kororo. President atudde wali leeta ensonga enkulu abantu batambula ne bendera y'eggwanga baziwanika ku bizimbe byabwe ne baziteeka ku pikipiki zaabwe ku motoka zaabwe ku maduuka gaabwe bendera y'eggwanga. Eyandi badda yimirira n'ogamba ensonga ezizimba ensi. President owande wadde omugambira president wadde tuli mu kalulu Kampala yonna binnya. President nga bw'olaba era neebaza makanika eyagambye president n'agamba mu bantu kakati katambi akosejja kamalayo kubanga bikyali bingi nnyo byenkuleetedde ate byenjagala owulire mu lutambi luno lwenkukoledde mukutu baguyita Redson TV sebamulire Patrick nze mbeerangawo nga bulijjo ogenda maaso n'okubanga nkutuusaako ebyo byemba nkukuŋŋaanyiriza. Kakati wuliriza nga tukyagenda maaso n'okulaga embeera nga bwe zitambula ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda maaso n'okuyimbula oba okuyungula oba okuduumira ku nsonga ey'obutava ku polling station naye egenze maaso n'okubanga ekwata wansi ne waggulu. Bino nno mbikuwa tuli mu wrapping up omwaka ogwa 2025 era ngenda kukolayo olutambi olwebaza mwenna abatambudde naffe kuva gye twatandikira okubeera nga tutambula omwaka guno paka we tutuuse okugumalako ate nga tulina okuyingira 2026 mu style. Wabula nga sinagenda eyo njagala kuwa bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'obutava ku polling station. Bino nabyo nga tukyali ku national flag kati ate nakyo nakyo kye kimu ku ebyo ebiri mu kubateeka ku bunkenke nkugambye ekiri mu barakisi z'amagye kifumba mutoku. Abakulu bali mu mbeera ya kweraliikirira ate nga waliwo n'abamu ku bo abalabika nga bannamagye oba babyakwerinda naye nga bali ku saidi ya bannayuganda. Era ebigambo ngenda bikuwa mu katambi ogenda biwulira sooka olabe. Bwe mumala okulonda temuvaawo. Bano abantu Museveni n'abantu be kye basobola okukola kyakubba bubbi naye ate bwe mubeerawo tebasobola kubba abaffe. Museveni yagamba twamubba akalulu tugamba yatubba akalulu kati okwemala eggoye okumalawo eggoye lyonna ffenna tukuuma akalulu. N'olw'ensonga eyo nkugaana abawagizi ba Museveni n'abawagizi ba bonna abeesimbyewo bannange mukuuma akalulu ffenna tukakuume kabeere ka bwerufu. Bw'omala okulonda tovaawo. Amateeka gagamba yimirira mita 20 okuva ku meeza ebalondera mita 20 ziri wano n'eyo emmotoka y'abannamawulire mugiraba eyo zeezo mita 20 temuvaawo mukuuma akalulu kammwe tebabatiisatiisa. Bannaye ne bwe mbanga siriiwo mukolanga bwe muti mukuŋŋaana mu bungi. Muveeyo mulonde mukuuma akalulu kammwe banange kakati ebyo n'ebyowulidde gye buvuddeko byenkuwadde n'ebirala bye ngenda okuwa bye bimu ku bisinze okuteeka abakulu ku bunkenke era nga bwe twogerera obunkenke bukyagendera ddala maaso n'okubanga bweyongera ku nsonga eya national flag n'ensonga endala zonna nga bw'oziwulidde. Kakati wuliriza oluvannyuma lw'ekiragiro kya national flag okubanga kyeyongedde obanga kyanyinyitidde nnyo kakati wenjogerera okusinziira ku information gye nnina era gye njagala okubanga waliwo akatambi wano njagala kakupuleyingira ngenda kukuwa ddoboozi. Eddoboozi lino ono munnayuganda ampeereza eddoboozi lino era nkola disclaimer ebigambo by'ogenda okuwulira ku mukutu guno si bigambo byaffe
era si bigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya wabula bigambo bya munnayuganda ali konsande era alumirirwa ku nsonga z'enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda alina obubaka bwe yagenze maaso n'okubanga afuna okuva eri abamu ku b'ebyokwerinda nga bano balaga kyekyamazima bali ku saidi yaffe. Jjukira oluvannyuma lw'ebigambo bino ngenda kukuwa ku kikwata ku kye bayita beat chart. Watategedde beat chart ke kaddo gena kubanga otegeera ekola etya yakozesebwako wa ne gye yatandikira n'ebirungi ebigirimu na butya buyinza okugifuna byonna mbikuleetedde wabula nga sinagenda eyo. Njagala kusooka kujjawo obubaka buno. Ono munnayuganda yagezezaako okubanga yafunye information okuva mu byokwerinda. Ono ng'amutegeeza kyekyamazima omulamwa gwe muliko naffe gwe tuliko era tubeere eno nga tubawulira tubeere eno nga tukimanyi bulungi nnyo nti ekyo kye mukolera ddala kye kituufu ekisaanidde ogenda maaso n'okubanga kikolebwa. Era yagenze maaso n'okutegeeza nti mugambe omukulu ayongereremu ddala kubanga ekimu ku bisinza okuteeka abakulu bano ku bunkenke kyekyo kyennyini kyali mugenda maaso n'okubanga akola national flag oba flag bendera y'eggwanga nti omuntu agikutte tajja kumala gakubibwa. Kyokka ate nga bano bo babeera ne orders oluusi nti mukube kakati wuliriza akanyamberege bwe kagenda okuva era ebigambo bino byogenda okuwulira mbu ono yabijje mwomu ku b'ebyokwerinda. Wulira Owekitiibwa nkulamusiza nnyo munnamawulire omulungi. Nze nina obubaka bw'ensindika eri bannayuganda bonna kubanga omukulembeze yatugamba ffenna tukwatire wamu alina ekirowoozo afunyewo mawulire ekyo nekiyamba okusobola okwenunula okuva mu buwambe buno bwe tulimu oba okunyigirizibwa okutatadde nga tuli mu kulwanira wamu okumalawo obutali butebenkevu mu ggwanga n'okweggyako embeera ya nakyemalira eteekebwawo okumala ebbanga nga yeeremeza mu buyinza. Nafunyeko munnamagye omu eyansinkanye mu kkubo n'abaako n'amagezi gampa oba n'okuwabula n'aŋŋamba bendera eyo gye tukwata ya muwendo nnyo n'ayongera okumbuulira lwaki tulina ogikwata kubanga kimu ku kitundu ekigenda tutaasa okulaba nga tumalako n'okuwangula embeera eno eri mu kupangibwapangibwa ey'okwagala otulimbula. N'olwekyo yaŋŋambye flag eyo gye tukwata lwaki nabo bagirina ku bbaaji za yunifoomu zaabwe erina ebintu bingi byetegeeza era erina bingi byekola wakati mu kulwana eyo kyekimu ku mmundu erwana mu lutalo okuwangula. N'aŋŋamba nti flag bwe kiba kisoboka abazira kisa bazigule bazigabire abantu abatasobola kuzigula kubanga buli muntu alina okuyingira wakati mu kutambula ogenda okubanja akalulu nga tuyingira ekibuga. Kyalibadde kirungi ffenna ne tubeera ne flag ezo ffenna era n'agamba kyalibadde nakyamagezi nnyo okufunayo ku flag nga ey'emu ku busiisi bwa power tuziraajanire nga tuyita mu flag n'ensi ezituliraanye zitulowooza nti zikyalimu ensa zikyayinza okumanya obuzibu bwe tulimu n'akatoke tulimu ak'ebyobufuzi wano e Uganda nti abantu abo tunakwata flag ezo nga 3 ffenna bannayuganda abeewaddeyo okulwanirira ensi yaffe ne tuyingira ekibuga ne tuyingira ebibuga byonna nga tuwanise bendera ezo wakiri 3 tuyinza okufuna banneibanga abalungi betumanyi ntufuna bendera yaabwe ng'emu oba Kenya oba Tanzania bonna wetuba tusobodde okufuna bendera eggwanga lyetulaba nga liri party of kwagala mirembe. Tuyinza okufuna nga ku ensi z'abazungu abo abakalembe abatulumirirwako abatayagala tubonebone mpaka lasiti tuyinza okufuna bendera zaffe nga 3 ffenna abanayingira wakati mu kubanja akalulu ne tubeera ne bendera zaffe ezo 3 ne tutakola fujjo ne tuwanika bendera ezo nga bwe tusonga mbere ne tuyingira ekibuga nti weyaŋŋambye obakuba abantu singa amagye ganaakuba abantu abakutte bendera ezo ne baliko bakuba amasasi kisobola okutulangulizaako n'amawanga tuyambako ng'omumpemba alebeerezaamu n'okwagala otutirimbula kiba kibaza okulaga nti n'abo abamawanga amalala nabo tabeetaaga kubanga tabatidde na kubatya wakati ng'ali mu kutta bannansi be. So oyampabuddemu mu ngeri eyo nange ne ŋŋamba obubaka buno sijja busirikira kanfuba okulaba nga mutuusa erimwe gye muli abalina eddoboozi epangu eri bannayuganda bonna nti nsaba omukulembeze waffe omulungi ekirowoozo ekyo akiguze bannansi mu kaseera kano nga kyataaga eggwanga alina akasente ayamba akuli abatalina bendera ezo buli muntu akasente alina bendera ezo wakiri notuba mu bendera busatu wakiri obw'amawanga ag'enjawulo gwabeeru nagana ag'abaddugavu n'eyaffe tutambule nazo ku ssaawa yennyini tuyingire tugende nga tutambula ne bendera ezo kubanga omusajja yaŋŋambye nti eyo mundu naŋŋamba nti kyangu nnyo bakuba amasasi nga mulina engalo enjereere kubanga awo gavumenti esobola n'okugamba nti awo tebaali bannayuganda baali bazze kutuyekerera mu bbo nga beekalakaasa naye tunakwata bendera ezo ez'amawanga eyaffe n'ey'amawanga tulowooza nti gayinza okutuyambako nga batulemeddeko kijja kuba abasajja abo tujja kuba tubateddewo omuziziko ogutulemesa okututimbula ekyeyonoonere. So kyensabye abakulembeze mutuyambe embeera eyo oba kirowoozo ekyo mukiguze abantu abasobola buli muntu kibeere ebbanja mu bulamu bwe okuba ne bendera ezo
oba tufunyeyo kati enaku zino ndaba bendera ya Amerika eyo naye badde jogeza abantu ebingi ne tusobola okufuna ku bendera oba ye Kenya nalaba ko bana baganda baffe nga balinga batunuulirwa bajja ku wano abo bali bakutte ne gwanga nayo nalaba ng'eggwanga naye lyagala emirembe tufuneko ku bendera ez'enjawulo n'eyaffe ku lunaku lw'okubanja akalulu tugende ne bendera ezo ku nguudo tiyangulizeeko naabo tube nga tuyise mu kkubo eryo kubalajanira okulaba ebizibu ebiri ffe bannansi wano mu Uganda osanga bayinza okubaako n'omukono gubatusuula singa abasajja baba balemeddeko nga bamaliridde okutusaanyaawo so era omusajja yangambye nti bo ng'abasirikale batya okuvaayo kubanga nabo bennyini babalinnya akagere babekengera olw'ensonga nti balaba balinamu okubuusabuusa mu bo nti baba n'ababeererawo mu kaseera ako kuba nabo bambi bali bubi nabo bennyini famire zaabwe teziri bulungi yayinza okuba afunye emitwalo 4 naye nga famire gyava bali mu kubonaabona so balina obulumi obwo naye bo tebasobola kuvaayo kwogera bintu bino so bwe yandabye n'aŋŋamba n'ambuuliramu nannyonnyola amakulu g'ekintu ekyo ne njagala nange noonye bannamawulire ekintu kino nkibawe mu kituusa wa pulezidenti ayongere kisomesa abantu n'okubalaga nti bendera eyo yafuuse mundu saidi yaffe bagirwanyisa lwa nsonga baagala kutukuba amasasi tetuziina bafune engeri gye banaawuzaamu ekintu ekyo nga mawanga batunuulidde era mbasaba ekintu ekyo mukiguze abantu nti bendera eyo mundu era agirina ajja kuba alina emundu nga nabo babeera n'emundu zaabwe mu mbeera eyo so bendera kintu kikulu abantu bazigule pulezidenti abantu abategeeze nti buli alina bendera aba akutte ekyokulwanyisa ekimugaadinga obutafa bazikwatire ddala nabijje ku musirikale wa UPDF yansanze simumanyi tamanyi nabadde nina ekifaananyi kya Kyagulanyi nga ndi mu kutambula nampita nanza ku bbali nangamba ebintu ebyo bendera tufune eyaffe buli muntu agifune tewabaawo omuntu agenda mu luguudo nga talina bendera ate ekyo kisoboka tufune bendera n'ez'abasajja bali abatuyambako abalumirwa emirembe tufuneyo ku bendera z'abanaiba baffe abalungi betulowooza nti baagala demokulasiya nazo tubeere nazo ekitono nnyo bendera yanga 3 ze batutambula nazo era abakubisa bendera ezo tufune okulaba nga mufuneyo bendera zemukubisa oba ya Kenya oba ya Amerika oba ya Europe naye zitandike tutambule ne bendera 3 musawayo okubanja akalulu ekyo kigenda kutukolera nnyo kigenda kuba kitutasiza ku babi kubanga nangamba n'okuŋŋamba era gavumenti yekengedde n'okulaba erwanyisa bendera ezo okubeera nga bendera ayagala bagikulembese mu magezi oluvannyuma lw'okengera embeera eyo nti nabo bennyini nnyini so baviirako bennyini okuwanagana n'abasirikale kubanga si bonna nti nno kibalina mutima gwa ggwanga kyangu nnyo okulaba omusirikale ng'akuba omuntu alina bendera omusirikale munne naye n'amukuba oyo alumirirwa eggwanga lye baatidde nabo bannyini basobola okwetirimbula bennyini nga balaba batandise okuba abantu balina bendera ekyo omukulembeze musaba kitambuze nga bukyali amagwe nagafunye leeti nga kameri nga teokugwayo kampeyini naye nsabye obubaka obutuuke nga bukyali ensi ebutegeerera abantu bamanye nti okugula bendera tekyali kyakwejalala wabula emmundu gye tulina nga bannansi eyo mundu nnene nnyo nga bwekitegeera era omusirikale yaŋŋambye temugayaala buli awo asuubira okugenda okubanja akalulu k'omukulembeze mukakase nti nabo talina ssente atiisi mubugule mubugabire abantu ku lw'ensi yammwe mulifunamu ng'eggwanga limaze okulunulwa mukama wange byebyange ebyo mbadde nyina kendeseeyo omukulu munamagye yake yaŋŋambye nti bwe tuyingira ekibuga okibagiragisa n'okuleetera tuyita n'okwambala engoye za yero ne bendera zaffe ezo 3 ezo yaŋŋambye zetusobola okukozesa naŋŋambye ennaku zino abasirikale bennyini beemulugunya ku bendera ezo zetutambula nazo ezo ezibadde zikyali entonotono abantu zibadde batambuza naye bongere bazikubise oli agule bendera 3 atambule nabo oba ya Europe oba ya Kenya ensi ezirimu demokulasiya ezirumirirwa bannansi b'amawanga amalala naye agamba olwekisoboka tusobola n'okwambala engoye za yero ne tuyingira Kampala nga twambadde ffenna yero naye nga tumanyi gye tunumba kati awo bagenda kofinzingibwa beewuzi bano ba movement banakyukakyuka nakyo kisobola omuvunaanya okutandika n'okutta abawagizi be abalabwako nga balina mu ngoye ze ekyo nakyo kirala tekikoma kubuzaabuza ye naye n'abasirikale basindika okutta abantu nabo bagenda sanga okusomoozebwa okunene abantu bakutte bendera z'amawanga n'eyaabwe abantu bambadde engoye za Museveni kati bo bennyini baba bagenda kugulako olutalo bennyini abasirikale eri abo abalumirirwa ensi abalowooza nti bannansi baddala era beetaga ensi yaabwe nga nnungi ng'amawanga amalala ge balaba oli singa n'alaba nga oli akuba bannansi amasasi kisoboka okuviirako omusirikale okuba omusirikale munne nga alaba akola ebyekisiru yes kakati era nyongera okukola disclaimer ebigambo by'owulidde ku mukutu guno si bigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya wabula nkugambye bigambo by'omu ku bagoberezi b'omukutu guno era message eyo yagisindisa etuuke paka wa president era nkakasa nga message eyo ejja kutuuka eyaginsindikidde beera mugumu naye nga information eyo yagamba nga bw'ogiwulidde ayogedde mu Luganda amawulire nga kuwa mu Luganda kitegeeza sigenda kubeera nga njiddamu eyo ensonga ndowooza etuuse bulungi nnyo naye nga message eyo eragira ddala nti waliwo obunkenke obugenda mu maaso n'okuba nga bubeerawo ku nsonga ezo zennyini zenze nkugamba okuli ensonga ya national flag
bendera y'eggwanga erya Uganda okuli ebigambo by'ozzenga owulira eby'okuba nti wemumala okulonda temuva ku polling station. Ebigambo ebyo nabyo bitadde abantu ku bunkenke mu nkola ey'okubanja era ng'omu ku babadde babyogera era ne bategeeza eggwanga nti tewali tteeka libalimenyeddwa ye mukyalo yamanyiddwa nga Sarah Birete. Jjukira nakugambye ono yakwatiddwa era ngenda kuwa ebimu ku bigambo ebyandiba nga byamuviiriddeko obuzibu. Kyokka ate mu nsonga y'emu ngenda kuwa n'ebitonotono ebimukwatako omutegere bulungi nnyo. Omukyalo ono bamuyita Sarah Birete era nakugambye nti mukyalo ono munnamateeka lawyer, mulwanirizi wa ddembe human rights defender, executive director owa center oba akulira ekitongole ekya CCG. Kitongole kino kirwanirizi kya ddembe ate nga kya bwannakyewa bakiyita Center for Constitutional Governance, ate nga chairperson owa East and Horn Election Observers Network EH Horn bw'oyinza okiyita, ate nga ye chairperson ow'ekimanyiddwa nga GNDEM. Omukyalo ono gwe bayita Dr. Sarah Birete. Omukyalo ono avuddengayo emirundi mingi nnyo n'abaako ebigambo by'ayogera era emmotoka eno gy'olaba kabangali ya poliisi oba eyo drone ya poliisi yagenze mu maaso n'okuba ng'emukima era abakulu mu kitongole ekya poliisi baavuddeyo ne bakakasa nti ekyamazima kiri nti omukyalo oyo ffe twamukutte era n'ensonga ne baziwa oba oliawo ze wasobodde okuba ng'owulirako. Kyokka bino byonna nga bikyagenda mu maaso, ensonga zikyagenda mu maaso n'okuba nga zisajjuka. Okweralikirira kweyongedde mu bakulu naddala abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda nga sinagenda eyo nkusuubiza okukuwa kye bayita beat chat. Eno app gye zeekozesebwa na biki byetuusizaayo n'abantu baagikozeseza batya era bagyeyambisa batya nga sinnakuwa ebyo bigikwatako. Nkugambye luno olutambi njagala oluwulirize luggweeyo osobole okutegeera ensonga nga bwe zitambula. Omukyala Dr. Sarah Birete omu ku babadde boogera ebigambo ebikankana era ebimu ku ebyo bitadde abasajja ku bunkenke. Omukyalo ono wenjogerera ali mabega wa mitayimbwa kyakakasiddwa era nga kimaze okukakasibwa ky'omukyalo ono ebimu ku bigambo ebize bimukwasa. Wuliriza obutambi buno bubiri bumpimpi. Lumu yavaayo n'ayogera ku nsonga ez'obwannakyemalira kye bayita dictatorship era n'agamba nti tebakulimba ti dictator akapapula tekamujja mu ntebe. Kayinza okuba si ke kamujjemu direct wabula kasobola okusparking ekyo ekinaamujjamu. Omukyalo n'ebigambo ye yabyogera. I've seen dictators being defeated by people. Even before we go into elections, the 50-year dictator in Syria went running when the people decided so. After 50 years. But is it an election? That wasn't. No. I'm giving an example that people's determination can end dictatorship. 50-year rule in Botswana was defeated on the ballot. True or false? And Botswana is a unique country. Peacefully. No, there is nothing unique about an election. Let me tell you, there is no dictator. If a paper cannot take him out to let him stay in his bed, everybody knows him, everybody knows what he's capable of. One, if he's popular, or if a paper cannot take him out, why is he engaged in other campaigns? He spent a whole year before Christmas running all over the country under the guise of supervising PDM. You think he was supervising 100 million PDM? He's in other campaigns. If a paper cannot take him out of power, let him stay in his bed sleeping and we see. So you encourage Ugandans to galvanize. Participate. It is an opportunity to change power. Participate at every level. Omukyalo oyo teyakoma ku ebyo. Emirundi mingi nnyo azzenga ayogera ku nsonga ez'enkyukakyuka azzengayo ng'era bwenkuwadde mu katambi akasoose nga naakatandika ng'akutegeeza nti okukwata okujajjatta oba okutembeeta fulaga y'eggwanga erya Uganda tolina musango gwonna gw'oba omenye. Ebigambo ebyo yabyogedde ng'agezaako okusaabulula abakulu abava mu kitongole ky'ebyokwerinda kye babadde boogezaako omumese gye babadde bagezaako okutambuza. Kakati ye yavuddeyo n'agisaabulula n'agamba nti nedda babalimba era n'atuuka n'okusomera bannayuganda mateeka ki ddala agafuga fulaga y'eggwanga erya Uganda n'obubonero obukozesebwa. Kakati ebigambo ebyo bw'obigattagatta bye bimu ku ebyo birowoozebwa okubeera nti byaleese ebizibu. Wabula ate waliwo ebigambo bino gye yayogera gye buvuddeko nabyo njagala obiwulire era ebigambo bino bigambibwa okuba nti nabyo bigattibwa oba bizze bigattibwagattibwa kyekimu ku byanyiziza abasajja ne baba nga baamukimye. Wulira. NRM does not have strong democratic credentials. Mu katambi kano omukyalo ono yali alumba oba yali agezaako okusiga ekifaananyi nti ekibiina nga kyo ekya NRM tekirina yadde principle yonna, tekirina yadde enteekateeka yonna ey'enfuga eya ssemateeka. Era mu bigambo bye awulirwa ng'agezaako okunnyonnyola butya ekibiina kino we kitalina kirungi kyonna
eri ggwanga lya Uganda bigambo biri mu luzungu naye nkakasa oluzungu olwangungu lwoyinza okuba ng'otegeera biwulirize oba akatambi kano kawulirize si kawanvu nnyo then oluvannyuma lw'akatambi kano ngenda kujja nkunnyonnyole kye bayita beat chat kitegeeza ki kyavaawa ekireetedde abasajja okweraliikirira n'okubeera nga kati emikono gye giwaniridde amatama nga kigambibwa okuba nti batidde oluvannyuma lwa His Excellency okufulumya message n'ayongera okudumira nti mu downloading beat chat ngenda kukubulira kiki kyekola katusooke tuve mu bigambo by'omukyalo ne yakwatiddwa ebimu ku ebyo ebigambibwa okuba nti bibyamuleetedde obuzibu buwulira to write home about, and I believe largely they cannot give what they don't have. If you look at the character of the ruling party and how they've run government, I wouldn't score them as a democratic or a group of Democrats. I wouldn't do that. But given that they operate under the structure known as the Constitution, they seem to be like a popular party holding primaries, but their character in government is largely one thing. They have violated all principles of governance, up to the extent that they are the only government in the world that I know of that conducts abductions of their citizens. So really, that is not a democratic plus. Yes, the NRM is the party in power. Citizens have been missing thanks to security agencies, which they had. So they are responsible for abductions of Ugandans. And other than terrorist groups, no, I'm looking at the character of the ruling party. Other than terrorist groups, I don't know any government that abducts its citizens except NRM. So having said that, if you look at the president wrote 3 letters in 2 days. It's like he was not sleeping. And for me, I'm looking at a scared chairman of a party who is scared for 2 reasons. One, the bungled primaries will produce many independents within the party. And many independents, because the legitimate winners were rigged out, they will most likely defeat the fraudulent flag bearers in the elections. So that's one reason why the president is panicking. The second reason, if you have multiple... Is he panicking or is it just... 2 letters in 3 letters in 2 days. Maybe as a leader of a party... I'm coming why I call it panic. Right. I will justify my comment. So the second reason why I think he is in panic is because if you have multiple members contesting for a seat, they will divide their support and create a gap for opposition to defeat them. So for me, that's the reason why the president seems to be bothered. But otherwise, in his usual form as Sebaranye, he wouldn't be bothered about the malpractices in elections because that's how he survives. And I want to compare with the Kawempe by-election. Kawempe by-election was really a big fraud by security agencies, JAT, UPDF, police, whatever it is. And I blame all that on the party in power. They are in charge of government organs. And if they've lost control of these organs, they better tell citizens. Ebigambo bingi nnyo naye nkakasa ng'ebyo by'owuliddeko bisobola okutegeezesa lwaki omukyalo oyo yandibanga yakwatiddwa okuva ku bigambo ebyo by'owulidde mu kutuba gwita Redison TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna okuva ku nsonga zonna zengenda okuba nga ate nkutuusaako kakati ono era y'omu ku abo abaavaayo ne boogera ku nsonga ya fulaga ng'olw'amagye oba abasajja abakulu mu magye bavuddeyo ne bakugamba nti abakozesa fulaga mugikozesa mu bukyamu mugikozesa mu bubi kakati nga oluvannyuma bino nga bimaze okubaawo omukyalo ono yavaayo n'abaako ebigambo byayogera era nga n'ebyo nabyo nabikuwadde ku ntandikwa oluvannyuma lw'okubeera nti His Excellency yali aduumidde nti mukozese fulaga eggwanga erya Uganda ate mugisuusuute mugibatamye ate nga tebalina tteeka lye bayimiriramu kubeera nga bagibagaana kubanga eno tebagimonopolizinga ya ggwanga nga bwe yalangirira era n'aduumira oba n'asaba bannansi nti mukozese fulaga eggwanga erya Uganda bw'atyo bwe yavuddeyo era n'agenda maaso n'okufulumya ekiwandiiko ng'akubiriza bannayuganda okudownloadinga app eno app bagiyita BitChat. App eno eyambako singa internet ebejjiddwako oluvannyuma lw'okulaba posti ye gye yataddeyo naffe wano nga ku mukutu gwa Redison TV nga bw'otumanyi ebintu tetubirekaawo naye njagala ngende nginoonyerezeeko era akatonotono ke nagifunyeeko bingi bye nagifunyeeko of course naye sisobola kujja bikuwa byonna wano
wabula ebitonotono byenyinza okuwaako ngenda bikuwa otegeere app eno ekola etya era ddala lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agirikomendingira bannayuganda bagende maaso n'okuba nga bagidownloadinga olowooza app eno egenda kuyambirawa munnansi singa ekyo kye basuubira kiba kigenze maaso n'okuba nga kibaawo. Wuliriza app eno bagiyita BitChat. Enkola yaayo ngenda kukusomeramu awo akatonotono naye kansooke nkuwe post. President yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'omukutu gwa X bw'atyo nga bulijjo bw'atera okukola n'agamba have you downloaded BitChat yet? Nti wamaze dda okudownloadinga oba okuwanula app eno emanyiddwa nga BitChat. As we all know, nti ffenna nga bwe tumanyi, the regime is plotting an internet shutdown in the coming days. Like they have done in all previous elections. Nti nga ffenna bwe tumanyira nga bwe tusuubira nti abakulu bano bandibanga bateekateeka okuggyako internet okwetoolola eggwanga lyonna mu nnaku eziddako era nga bwe bazze nga bakikola mu kulonda kwonna. They switched off the internet in the order to block communication and ensure that citizens do not organize, verify their election results and demand for accountability over the massive election theft. Nti tukimanyi bulungi nnyo bajjako internet n'ekigendererwa ekyokulemesa abantu bano okuwuliziganya abantu ba bulijjo okwekuŋŋaanya oba oliawo n'okugenda okukakasa biki ebivudde mu kulonda n'okubanja results zaabwe ze baba bamanyi singa baba bazisomye mu bukyamu era nti kino kikolebwa ng'akabonero akalaga nti nteekateeka yakubba kalulu. BitChat will enable you to communicate to thousands of people in record time. Nti BitChat app eno His Excellency akutegeeza ejja kuyambako okusobola okucommunicating oba okuwanyisiganya oba okwogerezeganya okuwuliziganya n'abantu enkumi n'enkumi mu kaseera akatono. No internet connection is required. Tewali internet ejja kuba yeetaagisa. You'll be able to send pictures of DR forms and share any other critical information to specific all other users. Nti ojja kuba osobola okukozesa app eno okusindika ebifaananyi omuli n'ebyo by'oba osobodde okuba ebya DR forms oba declaration forms. Tojja kuba osobola okubikuba ebifaananyi obiweereze kwa ng'ate jjukira bino bye bimu ku ezo ensonga ezireetera abakulu okuggyako intaneti. Kakati wanaakugamba bw'onaakozesa app eno ejja kukusobozesa okubeera ng'osobola okukola ebyo ate bye babadde bagirako intaneti ng'agamba nti tewali intaneti oba tojja kwetaaga kugula data, no sharing of phone numbers or email address. Nti tewali eno app teyeetaaga namba ya simu, teyeetaaga email yo. Kyova olaba eri safe nnyo, kizibu nnyo okutegeera nti ono communicatinga naani. All you need to do is switch on Bluetooth and use the app. Nti kye weetaaga okukola kwe kubeera nga Bluetooth eri on osobola okuba ng'osobola okukozesa BitChat eno. Era naawunzika nga akugamba download BitChat from Google Play Store or Apple Apps Store today. Nti bannange mbakubiriza mu downloading app eno nga mugijja ku Play Store n'emikutu emirala gyonna abakozesa zi iPhone mugijje ku App Store n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Era n'akiddamu nga bwe yakugambye kyajjagenda maaso n'okukola kye bayita daily reminder nti okubajjukiza nga buli lunaku to download BitChat from app stores or share the app with comrades who do not have it yet. Nti musobola ogidownloadinga ng'ogijja ku Play Stores oba ewalala wonna wotera okudownloadinga wabula osobola n'okugisharingira omuntu oyo abadde tannagifuna. Kakati message ezo zatambudde era ng'eyo nayo eringa command okweraliikirira ne kweyongera. Era oluvannyuma lw'okweraliikirira kyazuuse nti bannayuganda batandise okwagala okumanya app eno ekola etya. Kakati oluvannyuma lw'okumanya ekyo nti bannayuganda bangi bali mu kuyaayana app kumanya butya bw'ekola, ffe wano ku mukutu gwa Red Zone TV tukufeffettera ne tujja ne tubikuwa. Kakati wuliriza, nagenze maaso n'enkola kunoonyereza okutonotono nkulage app eno ekola etya, yavaawa, lwaki, era yabadde agirikomendinga. Wuliriza nga sinaba kubanga ngenda wala, ngenda kusooka nkuzzeeko k'emabega. App eno kigambibwa okuba ekozeseddwako era mu moments kumpi nga zino. Waliwo okwekalakasa okwali mu ggwanga lya Hong Kong era amawulire gaafulumira ku mukutu gw'amawulire gwa BBC, omukutu ogukyasinze okuba ogw'amaanyi mu nsi yonna, British Broadcasting Corporation, nga bagamba nti Hong Kong protesters using a Bluetooth bridge fee app mu ggwanga lya Hong Kong baali beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe. Bakozesa nnyo app eno emanyiddwa nga BitChat era mbu wano be bamu ku abo abaasooka okumanya nti app eno ya mugaso nnyo era esobola okuyambako naddala mu moments nga zino. Kakati wuliriza obunkenke. Kigambibwa nti n'okwekalakasa okwali mu ggwanga erya Madagascar
bannansi nga balaga obutali matifu bwabwe era ng'okwekalakasa kw'eggwanga erya Madagascar kwaviirako n'okugoba omukulembeze mulamba amanyiddwa nga Andrei Rajoelina. Teweerabira nti okwekalakasa kuno tekubadde kwa mabega nnyo, kubaddewo mu mwaka guno gwennyini gwe tuli mu kumalako ogwa 2025. Bannansi nga beeyiwa ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo omuli ekibuga Antananarivo eky'eggwanga eryo bajenzi abeeyita Genzi Madagascar Movement bagenda maaso n'okwekalakasa. Internet yaggyibwako mu ggwanga lya Madagascar. Oluvannyuma lwa internet okuggyibwako mu ggwanga eryo kyazuulwa bannansi abamu naddala abali obweru w'eggwanga eryo batandika okunoonyereza ne bazuula BitChat. App eno yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mugenda maaso n'okubanga akugambako. Bwe baagizuula nti eno esobola okubakolera kigambibwa okuba nti baagikozesa era baagidownloadinga. Ekyasinga okwewuunyisa BitChat eno wuliriza bulungi nnyo information eno gye nkuleetedde. Kigambibwa nti mu bbanga lya myezi nga 10 BitChat yali etandise okubanga etegeerekekako mu ggwanga erya Madagascar. Mbwera abantu baali baakadownloadinga abantu nga 7 abaali baakadownloadinga app eno eya BitChat mu ggwanga lya Madagascar. Wabula oluvannyuma n'okuggyako internet mu ggwanga eryo mu kwekalakasa kwa 2025 omwaka guno kigambibwa okuba nti mu wiiki emu jjukira nkugambye mu myezi 8 downloads eza BitChat zaali 700 kyokka mu wiiki emu mu nnaku 7 oluvannyuma okubanga internet baali bagiggyeko e Madagascar ng'ate abantu bali mu kwekalakasa. Downloads ez'omukutu guno oba app eno emanyiddwa nga BitChat zaatuukira ddala eyo mu 80,000 and more. Abantu abasukka mu 8 abawolekera kumpi mu 12 be ba downloadinga app eno emanyiddwa nga BitChat era kigambibwa okuba nti eno app yabayamba nnyo okugenda maaso n'okukola ebyo bye baali bagenda maaso n'okukola mu kwekalakasa kwabwe mu ggwanga erya Madagascar. App eno yabayamba wulira ekola etya. Muzimu ku description z'enfunye bagamba nti feature internet requirement no internet or mobile data needed. Tewali internet gye weetaaga okukozesa app eno oba data yenna ne oba toyinaako osobola ogikozesa. Kitegeeza baba shatinze down internet osobolera ddala okukozesa app eno. Connectivity type ogiconnecting otya Bluetooth up to 100 meters and peer to peer mesh network. Osobola okukozesa internet osobola okukozesa app eno emanyiddwa nga BitChat okubeera nga wabula okugikozesa olina okuteekako Bluetooth ebeereko era ekola osobola communicatinga n'abantu mu meters nga 10. Login no phone number, no login, no phone number, no email. Nga waliwe nkusomedde mu post eri tojja kwetaaga kuloginga in. Tojja kwetaaga namba ya simu nti kugiwaayo. Tojja kwetaaga email address kubanga ebyo bireetera abantu okweralikira nti information yange eri ku namba y'essimu eyinza okubbibwa. Information eri ku email address eyinza okubbibwa. Kakati wano bakugambye nti app eno ebyo byonna terina kyebyetaaza. Esobola okukola range yayo up to 100 meters Bluetooth longer via a chain of devices mesh network. Nti eno esobola okukolera ddala mu buwanvu bwa mita nga 10 ng'okozesa Bluetooth wabula waliwo kye bayita mesh network ate esobola okukola n'okusukkawo. Nga bagamba nti wetwogerera eri kumu currently available ku abakozesa Android phones zitekino abakozesa zisamusanga bikina ebirala mujja genda mu Play Store mujaji downloadinga. Nga bagamba nti iOS is coming soon. Abakozesa zi iPhone nabo basobola okugifuna ku App Store. Sharing etya osobola okusharinga, osobola okusindika obubaka, osobola okusindika obubaka mu ddoboozi nga olaba ku WhatsApp, osobola okusindika texts message, osobola okusindika files. Muno mu files mulimu document nti nina ekiwandiiko kyange kiri mu PDF osobola okisindikira ddala. Ate osobola n'okusindika ebifaananyi waliwe bakugambye nti osobolera ddala okuba DR forms n'oziweereza ng'ate toyina internet gy'okozesezza. Kakati wuliriza kigambibwa BitChat eno yatandikibwa mu mwezi gwa July omwezi gw'omusanvu omwaka 2025 tennalwawo nnyo era nti eno eyambako ba users nga bwe nkunyonyodde bwekola. Era app eno yatandikibwa omukulu amanyiddwa nga Jack Jose oyo gwolabaawo ku screen yo gwengezezaako okwagala okukulaga ye yatandika app eno ate nga omukulu ono y'omu ku abo abatandika omukutu gwa Twitter wetwogerera ogumanyiddwa nga X. Oyo omukulu yali omu ku abo abaagutandika era information oba obukodyo bwonna obwakozesebwa mu mukutu ogwo nga gutandikibwa kigambibwa okuba nti ne mu mukutu guno ogwa BitChat bwandibanga mwebuli oguleetedde abakulu okubeera nga bali mu bweraliikirivu ku kiki ekinaddako singa oli awo internet bagijjako ate ne kitasoboka kubeera nga kibataasa. Wuliriza bakugamba
nti mu mwezi ogwa Septemba ogw'omwenda 2025 abeekalakasi mu ggwanga erya Madagascar nga bwe nakugambye more than 70,000 downloads within a course of 1 week from the country. Jukira bana abakulu babeera eri gye baba bakolera tekinologi waabwe n'ebirala basobola okumanya nti tufunye downloads mmeka mu bbanga ki. Kakati kigambibwa nti baamanya oba bagenda okukebera ng'eggwanga lya Madagascar lyokka lyali limaze okubeera mu downloads ez'omukutu guno ezisukka mu kasanvu ezisukka mu 7,000. Jukira abeekalakasa mu kibuga Antananarivo eky'eggwanga erya Madagascar baali basukka bususi mu 2,000. Kyokka wano bakugamba omukutu guno ba app eno yabayamba nnyo okulaba nga bagenda maaso n'okuba nga batuukiriza okwekalakasa kwabwe ku nsonga ezaali zigenda maaso mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Madagascar, era nga kino kigenda okujja nga baali bamaze okuba nga bashatinga down internet okwetoola eggwanga erya Madagascar. Mukutu gwa Red Zone TV wale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira bannange mugule fulaga ate mu downloading omukutu ogwo tugenda kugezaako okulaga nja kujjano ne demonstration butya bw'ogidownloadinga butya bw'ogisharinga ate butya bw'oyinza ogenda maaso n'okuba nga ogikozesa. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.